Eneyo program Mami Eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami Eyakolamu ku Delta TV, tukole. Kayo mukwano mubulango tukyali mukala programu yaffe eno eya Mami Eyakolamu era nga twagala okugamba mukwano nti bw'obeera olina mami yenna gweyagala okyaze ku show eno ng'olaba olugendo lwe lujja tuyamba ffenna ng'eggwanga n'ensi yonna tuweereza enamba ye y'essimu tujja kumukyalira atunyumiza okuva wa gye yatandikira paka kati watuuse. Programu ya Mami Eyakolamu esiga kutunuulira kukola kuva wa gye watandikira. Bwe tuba nga tukola tuyitamu experiences ez'enjawulo ezituleetera okwagala okukola. Tulina omukyala Shiba Lubega era nga tunyumiza okuva wa gye yatandikira eyalina okubeera omusomesa kati decorator. Mikolo ki eminene gy'odecorate nze nogaa wano nakikuba? Mingi. Bannannyini gye be mba njogera? Waliwo omwami amuyita Muzaŋŋanda Mukono. Bambi omugagga tumuwulira. Omugagga Muzaŋŋanda. Actually gye emikolo gye gyonna ngikuba. Era bwe mutimbira mmanya nti nkikubye. Waliwo abagagga bamu abataagala nnyo basanguza. Okay. Actually ne bwe tuba tubatimbidde agamba tonteeka ku posti. Don't post me. Naye nga nkoze emikolo egy'enjawulo nkoledde mu Sheraton Hotel, nkoledde mu Colony Hotel ewaffe Mukono, nkoledde mu hotels ez'enjawulo ez'omulembe. Yes. Yeah. Kirungi. Empulira nga nkikubye. Omukyala ayagala okufuuka nga ggwe oyinza kumugamba kinnyabo? Omukyala ayagala okufuuka nga Shiba events alina okwekkiririzaamu. Okwekkiririzaamu kitegeeza ki? Omukyala alina okumanya nti asobola. Okay. Eri abakyala abagamba nti oba nange nkisobola oba nsobola okufuuka nga Sharita mukyala Kaweesa, olina okwekkiririzaamu n'ogamba nti nange nsobola. Nti nkisobola tinobamba nkitandise nti nkisobola. Ekirala waliwo abagamba nti bw'oba ogenda okukola bizinesi waliwo kye tugamba nti tandikirawo. Eri oli agamba nja kulunda n'enkoko omwaka ne guggwako. Mu biseera akyogera buli lwakusanga okimanyi nti ngenda kutandika okulunda enkoko naye ng'akyogera naye nga talina kaakulaga. Okitegeera? Oba n'agamba nti njagala nno okutandika botiki naye sente zimmala. Mu bizinesi tugamba nti sente ziriwo zonna zimala. Kasita oba ng'osobola ozizanyisa n'ozikozesa bulungi. So omukyala yenna ayagala okubeera nga mututumufu oba ayagala okukola bizinesi etambule, olina okwekkiririzaamu, olina okutandikirawo, olina okusevinga bintu bingi. Okusevinga kuyamba ki? Okusevinga kuyamba nti sente z'oba olina tozirya zonna. Kasita ojjako capital n'ojjako amagoba n'oterekawo ko sente ezo zozaamu mu bizinesi zezizaala endala. Nkitegeera. Eri abakyala abeerabira sente zonna n'azirya n'ateewa musaala. Olina okwewa omusaala nga gwe nannyini kampani. Naye wenyini ne bakuteeka ku lisiti bagenda osasula. Oba sekutale yasasula oba ani asasula mu kampani yo n'akuteeka ku lisiti. Kati eziri endala zigenda waani? Anti eyo capital. Zigenda ku akawunti yaani era ani agisayininga? Kituufu webaleka tutereezaako. Kitegeera. Oyo aba capital era zigenda akawunti ya kampani. Olina okwawula gwe omuntu ne kampani yo. Obyawula otya? Actually olina okuba n'akawunti namba nga ya kampani n'eyiyo nga yiyo. Kuba eyiyo wegirayo zonna z'oyagala, simanyi ngenzeko okupaatinga, simanyi bakwano bange bafunye baby shower n'ojjayo. So ng'ate capital tolina mutoolamu bw'oti. Yes. Tweyanziza nnyo. Okoze otya okukuuma omubiri gwo nga guli wamu? I'm stress free. Sewa stress. Despite it omwami gwe nafumbirwa musiraamu simulondoola. Kugase wa stress. Stress training. Abaana bange aba kampani kasita nkuwa nti olina kukola kino gwe olina kukola kino gwe olina kukola kino kugase nnyo mu stress. Tobalingiriza. Sibalingiriza nnyo. Bw'obalekerera freedom babituukiriza?
nze mukyala atuuka ku buli site ne bwe birthday era abaclient bange bakimanyi Shiba ne bwe birthday kasita mbeera free sale wakawange ntuuka ku site ne ndaba abaana bakoze batya nange ne neenyigiramu buli lwoleka n'obeera n'ogamba namala natuuka n'oleka abaana ne bakola abaana basobola okusuula ekintu kituufu client yennyini client olina omuwa ekintu kyennyini kyaba akusabye yes naye nga byonna ng'omukyala olina okwewa oba nga teweestressinga onywa amazzi agamala buli lwobeera ng'omutima gwo buli kaseera gweraliikirira guli mu kutya okaddiwa face abagenyi ne batuuka waka ne bagamba nyabo tuyitire ku mutabani wo kumbe gwe mukyala nkitegeera n'okaddiwa ku mwami okitegeera emirimu gino egya decoration osobola otya okubeezawo amaka kubanga decoration yono events kiba kikwetaagisa okugenda n'osuulayokko mu mikolo egimu egyewala okibalansinza otya nga tunatandika decoration olina okutuula n'omwami wo n'omunyonnyola omwami bw'akugamba tokikola ng'okireka because the reality decoration olina okusulayo olwo tugenda embaale olwo tugenda eggulu ng'olina osula ennaku nga nnya toli waka kati omwami ate akitegeera ku ntandikwa ekisooka jalowooza oli mu bwenzi ekyokubira jalowooza omusuddewo so mulina okuba nga mubalansinga n'ekyokubiri olina okuyiga abaana bano mu kampani olina okuba nga abali mu department abaziheadinga basobola oyimirirawo tenoba toliiwo katugeze nti singa oli ku kitanda ng'oli mulwadde aheadinga department abaana alina ofuba olaba nga bakubukinza amazina alina otwala abazinyi ne bakola ki ne bazina kitegeeza nti bw'oba kutte emikolo ng'esatu nti omwana aheadinga department alina otuuka ku site eri nga gw'oli kwena nti olwalumu lwoba togenze ku site aheadinga department alina okukola ki kati kitegeeza nti olina okuba ne ba leaders bagundi bokola nabo nga nabo ekintu nga bakyagala nga bakirimu nga basobola oproducinga nti woba toliwo bakiproducing nti olwolumu lwaba tosuzeeyo baba basobola okukola kyokoze kyolina okukola ekyo kirungi abaana bano olinayo gw'otraininze abaana bange mbatrainize era bonna bamanyi kati ekyokukola okuleka buno obukyalo obuto ddala n'omukulu yenkana atya omukulu ali mu secondary so kati bamanyi ekyokukola asobola okuswaginga tenti asobola okukuba ebimuli bulungi omulimu nga bagwagala oba nga bakikola lwakuba mami alagidde omanyi ekyo nakyo kiri awo waliwo atabyagalira ddala era yayaŋŋamba mami nze njala kubeera sajoni ne mubuuza kati mu kampani ki kyosinga okwagalamu yaŋŋamba keeki ozaagala wana bobalekawo wala bobalekawo nobagamba mukolayo keeki yammwe ey'okulya tagikola yes kati waliwo atabyagalirako ddala eyo omukola otyo omukaka okola ki omukaka kubanga omwana yenna alina okukola ng'akola kati ye simutwala nnyo ku sayiti bwe tuba ntuli mu holiday gwe ndeke nnyo ku ofiisi nga sekuyitala oluusi yes nemmanya nti ye tagenze nnyo kati ewaka gwe nfuba olaba yajja n'apaakinga ebintu okitegeera jangu opaakinga ebigenda ku sayiti ebyo byabyanguya nakuwandiikira era rekodi zazaagala nnyo zazikola bulungi n'abeera perfect sayiti eno egenzeko bino sayiti eno egendako bino okitegeera naye ogenda ku sayiti takyagalira ddala nkiraba ayagala kubeera sajoni onaakimuleka n'akibeera nja kukimuleka akibeere inshaallah naye nga mu kaseera kano alina okwenyigira mu mirimu mu kiseera kano omwana yenna alina okwenyigira mu mirimu abazadde tuleme okuza abaana ekyejo omwana yenna alina okula nga amanyi ekyokukola nti bw'oba ovudde mu nsi nga tannabatuukiriza kyayagala alina okuba nga ensi temutwala etyo kituufu okay kale nnyabo kakasi munnange akalala akasembayo bw'obeera ng'obadde osanyuse osanyuka otya kiki kyokola mu kaseera ng'osanyuse era owomerwa mmere ki azini otegeeza hobbies zange hobbies nsinga kwagala music dance and drama kwega byennyini by'olimu simanyi ogira noonyenyamu ekiwato mu shibs culture dancers era okifaanana nyenyeza ddala so music oyo mwagala nnyo 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 emizannyo njagala nnyo era tewali muzannyo gubeerayo mu theatre ne sigulaba that is my hobby byensinga okwagala mpozi n'ebirala ebiri out of that kugenda gendako out like that olwolumu naye sikuba club sinywa mwenge tebinyumira just music
music webale nnyo nnyabo omukyala bw'aba ava ewaka biki ebyandibadde mu nsawo ye omukyala oyo that kind of woman nga gwe bw'oli biki ebitandibuze mu nsawo ye omukyala yenna obviously mu nsawo mbeeramu manepasi yaki bwoba nga gwenda sinkana muntu wo manepasi yaki anesente zakuwo zireetere buki okwe ate naawe tuwadde ensonga ogenda weetegese baba balina okuwa kasente kati mu nsawo yonna mwandibaddemu mmira endabirwamu okay mu nsawo yonna mwandibaddemu kombo omukyala yonna teyandigera byo kuba osobola otula ku boda enviiri nezitira nezonooneka mu nsawo y'omukyala nti bw'aba avuga emmotoka byasembamu ekisumuluzo ky'emmotoka akatambaala tekalina kubula leesi yakyate eyo yabambuto omukyala yenna olina otambula ne kaleesu kati for example osobola okuba nga olya ne weeyiira leesi talina kubula mu nsawo ya mukyala osobola osanga omukyala ku kkuba azaala n'ojja n'omuyamba ne leesi yo n'omusiba osobola osanga owa accident n'omusiba ekiwundu leesi oyo ya mugaso nnyo 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 okay osobodde otya okukuuma bizinensi yo baklayant bano bakuuma otya kubanga tebaba bangu nfuba nnyo okulaba nga client wange muwa ekyo kyayagala nze nga sinakwata sente za client tula ne client ne mubuuza ki kyoyagala ku mukolo gwo ng'oggyako nze kyenjagala omuwa naye alina osooka okumpa kyenjagala so kati nfuba nnyo tuukiriza nga muwa ekyo kyakola ki kyayagala yes bw'aba nga kyayagala nga kifu okola otya kuba waliwo agamba nze njagala kino naye nga gwe olabya ddala byayagala biri off yes kati mu decoration waffe mulimu designing mulimu mixing colors client asobola okujja n'akugamba kala nga temakingirako ddala ayagala green ne brown yes kati osooka omutuuza n'omuwamu ku magezi lwakuba eriyo badekorate abagezi bw'omusaba kala nga tagirina akuwaza alina n'akugaa zino zennungi naye ng'ekyandibadde nti client otula n'osooka n'olaba kalazi zayagala n'omuwamu ku magezi nga nti maama bwe tunagatta kiragala ono tumugattako eno kala ya blue tebikwataganirako ddala n'ojjako ne ku bifaananyi n'omulaga nti laba kiragala ono laba blue so n'omuwamu ku magezi n'osobola omukolera kyayagala nekivaayo bulungi cause kyokola it portrays kikyoli nga kampany lwe tufuluma wabwe lwotimbira abantu akulaba yakuwa bakasitoma abalala kituufu nnyo kizaamu amaanyi buzibu ki bw'osinza okufuna n'ogamba bino ebizibu byantamya omulimu guno era singa tekyali nti nkyagala nandibadde nkivaamu kizibu ekisooka kyakusula wabweru mu mpewo banaye baklayante baffe senga mumanyi senga mutufunirayo 6x6 ekitanda nyabo ng'ogenda okulaba kwe 6x6 emutulako n'okumasuuka kubanga banaye tusula wabweru mu mpewo tubonaabona osobola okuba nga olina emmotoka naye ogitwala ejjudde amaglaasi biki nti bwetuuka okwebagala sobola bipangululamu webaka so ekisooka obuzibu obusooka bwa mpewo era enkuba bw'etonnya begalirayo mu nnyumba kati eriyo abagagga nga yeewe tosulayo nga mumala nina omugagga gwe natimbira twamaliriza ekiro saawa 8 ng'omugagga oyo balina embaga enkeera yatugoba ekiro saawa 8 nti mu covid ewe tebasulayo sirimuerabira bwange neŋŋenda nempangisiza abaana rooms zakunoonya ekiro ekyo rooms abaana basoba 8 twali twetegeza tugenda ku mbaga enkeera tutimba embaga era nga muba bagenda otimba embaga naye n'abagaana okusula ewuwe tebasulayo ewuwe so kati ebizibu ebyo tubisanga ekizibu ekirala enkuba bw'etonnya ebintu byaffe bifa nnyo nkitegeera ennaku zino tusimbisa nnyo ebimuli bya artificial kuba bye biriko naye ekimuli kya artificial buli kitonyamu enkuba biteyakyefa n'engoye zennyini enjeru zonooneka nnyo n'ekizibu ekirala eriyo baklayant abatayagala sasula balance era kyokka ng'omaze okukola omulimu bw'omutimbira n'alaba nga yakuwaako ekitundu gwe n'otimba omulimu n'ogumaliriza yakitwala nti gali zonna zasigaza magoba ago n'atamanya nti olina osasula emmotoka olina osasula abaana olina okliyaringa ebimuli olina okukola ki kati abamu tebagala leeta balance okikola otya ekyo okukivuunuka actually mu mateeka kyandibadde nti buli client yandibadde asooka signing a memorandum of understanding yes nemukkaanya nti ngenda leeta balance what naye ate abamu bw'okikola obanga akoze olugezigezi ye bamu yalina ojjanja tusayiningisa n'endagaano ezitaliiyo kati osaba busabi katonda bw'omala okutimba
eri abasiima n'akwongeramuko ne bonus. Bambi ate ekyo kizaamu amaanyi. Kakodyo kikokozesa okuwangula. Eri abagamba nti teboogera byonna naye balinayo bwe beesigama. Buli we weesiga Katonda amaviivi nze buli lwenyiga nsalayo laka 2 kitegeera nkaaba bwe mala n'ensaalayo kkulu. Buli we weesiga Katonda buli kimu kikwanguyira. So ke kakodyoko. Yes. Kale nnyabo maliriza ebigambo ebisembayo by'owa abakyala. Abakyala bannange tewali kitasoboka. Omukyala yenna nga weewaddeyo tuleme beesinga nnyo ku baami. Omwami naye akoowa. Abaami bano beetaaga kuyambako. Omwami bw'aleeta fiizi olabe nga requirements z'abaana ozikola ki ozireeta. Ffenna tusitukiremu tukole tewali atasobola. Buli lw'okola Uganda oba ogitadde mu maaso. Uganda eba egenda mu maaso. Naye buli lw'olinda omwami akuleetere n'akugulira n'akaleega n'akugulira na buli kimu then abaami nabo baba beetaba. Ate abakyala tufube nnyo okulaba nga kale kasitera obyogedde tofaayo era buli kimu kitambuza bulungi. Webali nnyo webalire ddala. Tumirako akuli ku mutima nga tumaliriza. Tumira taata wange. Manyi ntumira taata w'abaana. Bami ntumira taata w'abaana bange. Yeebale nnyo tulabirira, yeebale kusasulira abaana bange fiizi, yeebale kubalabirira. Ate n'okugumiikiriza ng'ogenze eri gy'osula. Okitegeera. N'entumira ne mwannyinaze Lubanga Douglas ow'Entebbe. Nkwagala nnyo 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 mwannyinaze anzirako. Bambi weebale byonna by'otukolera. Kale nnyabo twanza nnyo nnyabo mukwano gwange alaba Delta TV client kituufu. Ntumira baklayenti bange mwenna muzaŋŋanda mwe munyimirizaawo n'abalala mwenna mwebale nnyo 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 mwebale ddala twala Shib's Events maaso. Kale ddiya oba tulabira abeeka. Amiina. Kale bambi mukwano tova ku Delta TV tukole programu yaffe ya Mami Eyakolamu y'obwetyo bwewedde naye nga njagala okugamba nti obeera oyinayo mami yenna gweyagala tukyaze ku sheeno enamba yaffe ey'essimu kweri ng'otuweereza amannya ge n'enamba ye y'essimu n'ensonga lwaki olowooza nti asaanye okubeera ku sheeno eya Mami Eyakolamu. Jjukira etunuulira olugendo lw'omukyala okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse era nga twetaaga okubeera nga tuzzamu bakyala bannaffe essuubi nti gwe byolaba banno bakola naawe obisobola. Amanya gange bampita Sharita mazima wanvu mukyala kaweesa nga programu eno ebeera buli lwamukaaga ssaawa zibeeremu mpaka 2 atakumira mpeera ku nkumire nkwagala nnyo bannange tubagambeko babayi. Eno yo programu Mami Eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami Eyakolamu ku Delta TV tukole.